Okay, kanumbe ko mutabizi waffe mwebali nnyo barafa batufunira okuva mawanga g'ebweru mwebali nnyo mwebalire ddala tubasiima nnyo tunashukuru sana kabisa kale katulabe Tina Wange mo Lubuto mukwano obulamu bugamba ki obulamu bulungi bampise kadimani namayanja ne kabogozo oli kubita fena kinta buli ky'omuziki watugambe tukubireko munange nsaba kunnyamba mutawana ki kakati ssebo omwami wange yagenda Juba bamuyitaani bamuyita Kulumba bw'agenda Juba nali manya agenda kulwayo okay ofuna munanga nawe obimanya ebyabakazi tekutaba kubeererawo weeyiyayo akatono n'ofunayo akubeesabeesaawo n'ofunayo nefunayo ambeesabeesaako naye mukumbeesaako olaabwe nfuna olubuto kyokka ate omwami wange mwagala naye ate omwami yaŋŋambye akomawo mu Desemba yagambye akoma mu Desemba wali omanya akomawo ddi manya ajja kulwayo nga bw'obimanya ebyekyeyo bayinza okumalayo emyaka 2 yakolayo saaluuni ejjuba kati olagajjali otya maama wadde ki n'ofuna olubuto ate ng'omuntu omanyi olina omuntu wo nawe obimanya ebyaffe abakazi ate nti yajja ate sikikolangako saagala kujja mu lubuto luno naye omwami wange ajja kakati oyagala tukole ki badde nsaba omuneegayirireko ng'akyali eri manyi nakyo ogenda mumuŋŋambira mwami muzeeyi njiyiza waawo tosobola omuŋŋambira omwami wange esibo bwange mbwagala omwami alabirira abaana obuyambi bwonna abumpa naye simanyi kakati bw'oba okimanyi ekyo mugamba kyenina mugamba nti mukazi we yafuna olubuto bannange nyamba omuneegayirireko ali Juba ali Juba kitundu ki ali Lumbeeke olubuto lwa myezi emeka olubuto lwa myezi 5 ate nga obimanyi lutandise okuvaayo naye wakola ensobi yonna gikola naye bannange obufumbo bwange mbwagala nsobola okwogera naye simanyi nakumanya kuba ekisooka omusajja ono ali ku mawanga kyekisinga obuzibu nyamba buyambi amazeewo ebbanga ki Juba mwaka gumu n'emyezi ng'ebiri mwaka gumu n'emyezi 2 obadde omusuubira kumalayo ebbanga ki myaka 3 kale katugezeeko tulabe mukwano naye ekintu kyo kizibu nnyo omusajja abadde sandyagadde mumenya mutima ng'ali eyo mukwano nyamba n'asanyuka mukwano ng'onnyambye nyamba omumunkakanyize asobole okukomawo ng'akitegedde naye kati nkyamu n'engeri gye ngenda omufeesinga njagala ava eri ng'akimanyi nti nasobya nti wasobya kale tova kubeera pema ekintabu ky'omuziki katufune ekyokukola ano tulabe kale webali nnyo nnyabo omwambire kalumba gwe Tina amayanja kabogoza nze bino sibikola sajja ali bweru sisobola mukubira simu ate ng'omugamba bintu ebyo byakiralula nti wamma gwe mukazi waali yena alina olubuto ja kikola ab'amasimu tukubireko bangi mutubuulire tukole tutya oba omukyala akula temamba mumuwa ku magezi Wange sebo kiyimba Jeff eddanga ne waziwa ekiyimba amwesenyo agende BFM hello Wange mwebale kuweereza mwannyina kale ono mukyala mubirwe bulindo enyabo oyo omukazi musiru busiru tukole tutya nakuba na tokola lya kisiru tokuba simu bannange sikuba simu sobola bannange Wange kalima nji ono sabaduka baniki ne bana abakazi baagala anti tukole tutya tulina okukola oyo omukyala yemakule omusajja yafuna omukazi omulala kubanga byakola bannange BFM Kadima Wange webale kuweereza taata nawe okuwuliriza ono pasta manje ekazo sebo seba bulati bange yetuli sebo wagala nnyo mwannyinaze neyanziza nnyo sebo nalina opondo oyo kakati nze okulaba okwange sebo akuba yagezesa n'afuna oti yali ayagala agende n'olyo agende n'ono yamufunyisa olubuto batuggyeko obusimu oli tetumukubira simu mumuleke n'omuleke kitaisiru naawe okay abantu bateesa hano ku Facebook bangi nyo labeko wano Christine agambye nti let her pay for her sins akasulira ebibibi byalina okukola nawe baba wano agamba nti omukazi agende n'olubuto lwe
bamwise Jaw Ahmed watu batugambye Anet Samia yagambye nti kati nanyini Lubuto simusajja agende n'oyo. Christine gambye nti don't call the man kuba esimu Joseph tusobola kubanga tukakuwa na buso bukoza kadima nze namayanja Priscilla nange anko kawosano kuna kabulufu era kuba nyimba mwenda tuva ku telefone kinta buli kyomuziki musula bulungi